abakyala muyitiriza okuwunya susu era ng'abasajja bammwe beemulugunya nti susu wammwe awunya okufaako obufi. Muvaayo ekivundu wansi eyo. Tugenda kwogera ku nsonga y'okuvaamu ekivundu wansi ffe ng'abakyala. Kiva ku ki omukazi okuwunya wansi? Era omukazi alina kukola ki okukendeeza ku lusu oluli eyo wansi olw'ensonga babba bammwe batandise okwemulugunya. Era nga waliwo obutambi bungi nnyo buli mu kuyitingana nga bukuba ffe abakyala: obuteeyonja bulungi, obutanaaba bulungi, obutayoza bupale bwa munda n'ebintu ebirala. Era ngenda baterawo akatambi akamu akasinze okukyaka nga kakwatagana ku bakyala. Mmwe mulowooza tetuswala? Yenze Sheila Adita. Subscribinga ku YouTube channel yange, kwata ku notification bell nga buli video yonna gye ntekayo ekutuukako bulungi nnyo. Katugendeko mu katambi kano ate era tubeere nga tukomawo. Abaana b'obuwala muwunya susu. Ekyo kyongenda kukiddamu nkiremereko. Muwunya. Kalatako ogw'oku musajja bambi nga kirya ku luguudo lw'ekyanuuna ku bitaali bakuli n'alyoka ava ekivundu. Muwunya ebyennyanja wansi eyo. Njagala ka infection kaliwa. Where is it? Kaliwa ke ka infection. Kaliwa ka infection. Tekaliwo kaakano. Akatambi ako abasinga mwakalabye. Naddala abakazi kaabakutteko nnyo. Ndabye bangi nga bali mu kuyomba olw'akatambi ako. Ate era nga si ke kasoose. Nze nakolako katambi nga keemulugunya ku bakyala okuvaamu olusu wansi. Abakazi bannange ne batandika okunnwana. Baakola obutambi. Bannange banvuma. Bansindikiranga bimeseji ebivuma. Ne baŋŋoolanga. Ne boogera ebitakwatagana. Abalala ne bagamba ndi muli wa bisiyaga. Naye nga nze simanyi we kikwataganira kuyonja susu na kulya bisiyaga. Bannange ekibi kisigala nga kibi. Bakazi bannange ekibi kisigala nga kibi. Abamu ku mmwe mugenda ne muwunya wansi olw'ensonga ezimu ze tugenda okwogerako. Ensonga nga ey'obutasala byoya. Ensonga ey'obutasala byoya ewunyisa wansi bw'oba obadde tokimanyi. N'osanga mukazi munno nga ye aleze ebyoya alunda birunde. Abamu ne mwetuminkiriza ne mutandika osiba obututtwa, ne musiba ebiswayiri, ne mulowooza nti kirifa ne maidi ogenda kuwunyanga ka mwaka. Omukyala yenna toteekeddwa kukuza byoya. Toteekeddwa kukuza byoya oba byenkwawa, oba bya susu, oba byawa, oba mu kifo ki, oba mu matu, oba mu nnyindo. Toteekeddwa kukuza byoya. Ebyoya ebyo eri abakyala bikukuba ogusu n'owunyanga kaabuyonjo z'erinnya. Abakyala abambala obupale obukete obubakwata ennyo, obupale bw'omunda, n'olyoka otuuyana entuuyo ezo ne zitandika okusitula ekivundu. Gw'oyambadde akapale k'omunda akabi akalayisi ka 3,000, si ka kotoni, ka siriki olw'okuba mwambala mutindombo byebiriko, ne kalyoka kakuvunzeeyo wansi olw'ensonga susu tayina waayisiza mpewo. Ekyo nno nakyo kigenda kukuviirako okuvunda wansi otandika okuvaamu olusu. Abakyala obutajjanjaba infections. Era ng'abawala bangi nnyo n'abakazi bangi nnyo nga muyina infections eziva mu kaabuyonjo, eziva mu bifo bye tukozesa ng'ebiyigo, teekako n'obukyami bwamu. Infections ezo bwe zikutuuka munda n'otazijjanjaba zigenda kutandika okukula we munaavaawo n'ofuna PID. Infections ozirese ne zibeera munda, n'oziriisa emmere, n'ozinywesa amazzi, ne zikula, ne zitandika n'okuggyako envi oluvaawo nga zitandika okukuba ekisu nga susu ne w'omunaaza n'okuwa ne w'omunaazi sajjiiki
agenda kusigala ng'akyuma bukyumi. Mwana munne atandika okukwata ku magulu nga ggwe olubamba bw'oti akugamba zzaayo. Infections ezo zireeta ekiswa ekyo bw'oba tozijjanjabye buki bulungi. Naye ate ng'abakyala tulina period gye tuwunyiramu yeeruwa, ekiseera ekyo eky'okugenda mu nsonga. Omukyala yenna alina okuvaamu olusu oba oyagala oba toyagala. Ate era nga ne w'oba ozivuddemu ogenda kufuna ennaku 2 ku 3 ng'ovunda buvunzi ng'owunya buwunyi. Kawe weeyonje k'okola otya akiwakana, va mu nsonga ze ez'ekikyala, tekayo olugalo, wunyako owulira ekivayo. Lwaki? Nti liri eggi olwedde liba lyavunda. Lituusa ekiseera ne lyabika. Bw'oba tonnazivaamu ng'oba ozivuddemu ng'obuzayo ennaku 1 oba 2 zitandike okkiriyalinga otandike okudda mu nnomo yo, akabubi ako kamanyi okuvaayo ne kagwa, kaba kavunze, liba ggi nga lyavunda, akabubi ako akava ku ggi kamanyi okugwa. Ezo ennaku tulina okuziwunya oba oyagala oba tokola ki toyagala. Abakyala muyige okukozesa ku bintu ebiri nakyo okunaaba wansi eyo, nga munaabeeko ku bbombo, munaabeeko ku mwetango, mukozese shana abo wash. Waliyo washes nnyingi nnyo ez'abakyala z'osobola okukozesa ne zikuwa flora ennungi. Ate era ekisinga mu byonna mubalansinge omonzi zammwe. Buli kimu kijja kutereera. Supplements gye ziri z'osobola okukozesa ne zikubalansinga nga ggwe omukyala. Yenze Sheila Adita, twesange mu comment section. Embaagala nnyo.